kino kiyitibwa enkonge. Tukyali ku ssuula egamba nti olugendo lw'e Tanzania nalwetakulira nno annaali koze yeeweza omumba gwe bazikuba naye bannaye terujja kuggwa. Olugendo lw'e Tanzania tukyalepa nalwo. Twakoma ku baana ng'abaana batambudde bakyali mu nsolo baasezze bayimiriddeko awo. Jjukira embogo zaali nkula zaali imbogo zizze zibaga jambule. Mukama gye yajja baasi nejja neefuuwa eŋŋombe eriva omwange era okukkakkana ng'abaana bawonye mu ngeri eyo kuba embogo bwe zaawulira baasi ne zifubutuka mizibu. Gundi Suubi n'abeerawo ng'atolotooma n'agamba naye taata ne mutusindika eno naye maama kusaasira agenda okuvaawo wansi ng'abuuza ndi mulamu ntageera nkyali mulamu oba nfudde. Tufudde oba tukyali balamu? Munnange nga balamu. Era omuwandiisi agamba bw'ati baayimuka wansi nga n'okuzunga bazunga ne batandika buto olugendo lwabwe. Yenno nnyabo ng'olwo balagawa okujjako okumala gabambaga. Nga batambulidde akaseera baalengera ekyebonere. Kiri tekyali kyebonere wabula lyali zuukuzuuku ly'ekibaaba. Lyali zuuku tekyali kyebonere wabula lyali zuuku. Era ndaba kuki? Era abaana bagenda okwetegereza nga ddala muntu ali ku ggaali ajja avuga ava gye baali badda era gye baali balaga. Abaana baasanyuka nnyo nnyini nga balinga abagamba nti oyo omusajja ye yali agenda okubawonya. Omusajja olwabatuukako ne bamukuba omukono ne bamuyimiriza. Naye musajja wattu teyali mubi baaba baabuwe ng'ayimirira. Yababuuza kye baali bakola eyo mu bisolo bokka nti era baali balagawa nti era baali tebalya kufa. Awo embaga we yanyumira nganti omulwadde alumya amuweese bambi nga tebakwasizaamu wadde baayitaba nti wangi ssebo. Yasooka kwogera mu lunyamwezi nga tebamufuna. Olwo nadda mu Luswayiri ng'era mpaawo kye bafunamu. Omusajja nti maama kooti bano abaana si basobole. Omusajja yatandika n'okubatya. Yawalampa mangu nnyo eggaali ye atera aviira ebyetere by'abaana baasanze mu bisolo si kulwanga nabo bisolosolo. Maama gwate abantu balamu eyo baali kimyeyo ki. Omusajja olwatuula ku ggaali y'embwa asimbule k'abaana nti wano wafiira muloge. Baanyweza eggaali y'omusajja nga bwe bakaaba wamu n'okulaaja nambu tabaleka ng'omusajja tawulira na bye boogera wadde okubitegeera. Wazirayo yamanya nti luno si luto nti era abaana baali bafuuse kabaani ku ndongo. Agenda okubeetegereza nga bonna bazimbye ebigere bakooye ng'era ddala bambi booya busera. Ekisa kyamukwata n'addamu n'ava ku ggaali n'asumulula ekikapu ekyali ku kkaliya n'akiteeka mu mayembe g'eggaali n'ateeka abaana bombi ku kkaliya naye n'alinnya n'avuga. Weewuunye eno avuga kyokka tamanyi baana gy'abatwala. Seera tasobola kubabuuza. Omusajja yavuga ng'alowooza obuzibu obumujjidde naye n'aguma. Abaana okulaba obulabi nga batudde ku kagaali kano kamaanyi ga kifuba baasanyuka ne balaba nga abatudde mu nnyonyi. Okumanya baasanyuka ne beerabira n'okwerabira nti baali bakyali mu kifo kya bisolo nti ate baali tebamanyi na gye balaga. Wazira okumala gatuula ku ggaali ne beeyongerayo mpozi n'okubayisa mu nnimiro y'agasolo agakambwe agaali 1000. Ebisolo ennimiro y'ebisolo ebisolo teba nnimiro teri baddundiro oba tugambe eddundiro oba ekkuumiro. Naye ennimiro y'ebisolo ebisolo babirima. Nti kituufu baaba.
Munne nga bali ku ggaali balengera obusolo obutonotono n'ennene naye nga si nkambwe nnyo gamba ng'entulege, entugga, enjiri si mbizi, si embizi y'omu nsiko si y'enjiri. Namulimi kozi kyeki namulimi nze nno nali mmanyi kanyonyi. Namulimi, kamuje, enkerebwe, obutulume n'endala ze bataamanya mannya. Mwana tu nga mu nnimiro ntebe ennimiro ya bisolo. Nina abaddundiro kuba baali bazikuumira oba ekkuumiro ly'ebisolo. Naye ennimiro y'ebisolo nga mulimu n'ebinyonyi. Tekimpoomedde ennimiro y'ebisolo. Ekkuumiro ly'ebisolo oba eddundiro. Ddundiro kuba baali ndozi era bazirunda. Gwe ate lwaki bazikuŋŋaanyiza awamu batyo? Yali ddundiro. Naye ennimiro tekiwoomye baaba. Kaakati mu ddundiro ly'ebisolo nga mulimu n'ebinyonyi ebiyitirivu obungi, ng'ebimu birabika bulungi nnyo so ng'ebindi byali bibi ddala. Mu binyonyi bye baalaba mwalimu kabaka w'ennyonyi. Nnyonyi muzinge. Baaba oyo ye yalungiwa baaba. Enkusu, kamukuukulu, amayiba, eŋŋaŋa, kakubampanga, amatutuma, enkwale, mpaabaana, kamuje, amafulungu, amakookotezi, ennyange, enkofu, sessolya, bano bamwana wakasanke, namunye, obutaayi, empungu, eyo nno bagirengeranga egenda mu bire, namuŋŋoona, sekanolya n'endala nkumu nnyo. Nakinsigo ogireseeyo olimba ye yalisoose nawali. Naye okimanyi nti kati abaana bammwe obabuuza mpaayo ebinyonyi bimeka nakugamba kalooli yeesooka nnyabo ne kuguni. Kalooli si kinyonyi kyaffe bannange, naye abaana sebo ekyo kye basoosa kalooli si waffe. Nange mulabye kati Kampala naye ebinyonyi biibyo omukazi yabimenya baaba. Ebyo byonna baabirabanga naye nga bagumu kubanga baamanya nti kasita balina omusajja ate bali ku ggaali. Omusajja nno nga tavuga ggaali asulayo bbiri, ng'era bw'oteekwata kwenyweza weesanga osigadde ku ttaka. Ye nga yagivuganga, yalinako abaana ababiri. Taagala bugaali obwo nti munnange nga bavugidde akabanga akawerera ddala nyaabula ennyaanya abaana ne gabalengeza amayumba naye nga gawerera ddala, agamu nga busiisira n'agandi nga gamalebe n'amalala nga gatyo naye nga gali wamu era nga mangi nnyo. Baasanyuka nnyo ne bamanya nti tebakyafudde ensolo era tebakyaliiriddwa nsolo nkambwe. Bassa ekikowe eky'okumukumu okutendereza Katonda waabwe nga bwe yali abawonyezza. Omusajja bwe yabatuusa mu masaŋŋanzira awaali abantu abangi n'abalagira bave ku ggaali ye, ng'olwo ayogeza bubonero nga kasiru. Bwe baavaako ye n'adda ku ggaali ye n'alinnya mbu ssebo yeeyongereyo. Nga tamanyi nti yeerabidde bali abaana be yali aleeseeko baali bafuuse lukokobe. Abaana baakwata eggaali ne baginyweza. Suubi yafukamira mbu yeegayirira. Omusajja bwe yalaba omuwala ng'afukamidde mu ttaka ate nga lyali bbisi, bwe bbisi n'atya nnyo n'alowooza nti oba omwana mulwadde kuba yali tamanyi nti abantu babafukaamirira. Kwaza okufukaamirira kiri wano waffe Buganda oba ne Busoga. Walala kozi tekinanona nedowooza nti kozi kiri wano baaba. Munnange yayagala amubuuze kye yali abadde naye ng'olulimi lwamubuulizaamu talulaba. Yayanjala emikono ng'ekitegeeza nti obadde ki. Omuwala olwo olulimi yalusoma mangu nti abuuza kyabadde. Bw'atyo Suubi kwe kwanukula nti Uganda, Buganda, Bukwiri, Bulyanswa.
Omusajja yajjukira bwe yawulira ebigambo era kye yava amuddamu nti Uganda, Muganda, Bukiri, Bulyanswa. Yamanya mangu nti ndowooza abaana baali babuze nga baava Uganda nga baali bagenda Bulyanswa. Naye yeebuuza nti ate olwo awo we baali batuuseewo batya nga Bulyanswa ali wala nnyo n'ennyamwezi. Yasigala yeebuuza naye nga talina bw'ababuuza anti olulimi. Enjala yali eruma abaana ng'ebulako katono okubasowola ennimi ng'embwa. Baakwata ku mbuto okutegeeza nti enjala yabali bubi. N'omusajja yanyeenya omutwe nga bw'abalaga ekirabo ky'emmere nti naye teyalina ssente kubagulira. Suubi yakebera mu ndyanga ye n'aggyamu ensimbi n'aziraga omusajja. Bw'atyo omusajja n'abakulembera n'abatuusa mu kirabo ky'emmere era n'alagira omuweereza abawe emmere. Omuweereza yajja we baali batudde n'ababuuza nti waguli yiyazi wali amandizi, ebitegeeza nti kawunga, lumonde, muceere oba matooke. Abaana bwe baawulira ndiizi olwo ne bamanya nti ago gaali b'amatooke kobbo nti ndiizi. Olwamala okwogera ne bajjako n'akaseko ku matama. Yagenda mu maaso okubabuuza nti mboga gani? Nyama ya ng'ombe, nyama mbuji, nyama ya kuku, amalagwe na njugu. Abaana olwawulira kuku baateeba mangu nti eyo nkoko. Baddiramu wamu nga n'okulatta balatta nti nkoko. Omanye ebigambo ebimu mu Luswayiri byagala okufaananamu n'olukwiri. Omuweereza teyalwa ng'aleeta amatooke n'enkoko bye baasaba. Katono nno beerabire n'okunaaba mu ngalo singa tebaamala kulaba musajja mukwano gwabwe ng'anaaba. Baalijjukidde bamaze kulya. Sikutendera abaana abaali beesunga oluvuutu lw'ettooke olumyuse n'ekibuno ky'engo nnyini n'olukoko luli lwe bayita nyaabula ennyaanya. Omuweereza okumala okuteeka emmere ku mmeeza eyali eddugala ennyo. Taagala. Yali eddugala nnyo ng'era enyookako n'omusowera omuyitirivu. Wamma abaana kyababuukako naye amatooke ganyookako gatya ate ensowera. Abaana kyababuukako bwe baatunuulira olwali badde oluvuutu nga baddira buno bukisubi abandi bwe baayitanga ndiira butafu wano mu Buganda bwe twaliiranga ku njala. Enjala egudde obukisubi. Ebusi ffe tetwabulya. Ebusi tweriiranga bogoya waffe. Naye buno bukisubi bwammwe. Munnange abo Abatanzania bwe baleetera abaana ng'ate babusudde mu mazzi olwo ne basammulizaamu obujanjaalo nga buubwo ne balyoka nno babuyiwamu amata. Ne babuyiwamu amata mbugaleeta akawoowo mu mmere. Nsumba gaani eno. Wamma abaana baatunuulira emmere ne basoberwa. Yo kimanyi nti Suubi yalina olubuto ate naawe olubuto olumanyi olwalaba ku mmere bw'ati omwana munda n'asamba olwo emmeeme n'emusiikuuka ng'ate enjala bwe yeeyongera okumuluma. Oluvannyuma lw'okwekkaanya emmere buli omu yatunula ku mmere ebiyengeyenge n'ebijja. Olwo ne basigaza Suubi lyakulya ku nkoko yokka. Wakiri balye ku nkoko. Munnange liba teriribusa nga n'enkoko etabye etuuse. Suubi afunye ekiwaawaatiro nga kiriko n'omutwe. Bamuwadde ekiwaawaatiro nga kiriko n'omutwe. Munnange nga bamwongezzaako ne ku byenda baaba kasitooma. Bamwongeza ne ku byenda. Kusaasira ye baamuwa kisambi nga kuliko n'ekigere kyakwo wamu n'ebyenda. Kasitoma keya babongeza ebyenda. Munnange olwalaba enva
enva abaana ne batandika okutuubatuuba. Leero nkugambye nti ensi neebatama. Omukyala omuweereza yali wa kisa nnyo bambi era abaana yabalaba mangu bw'atyo n'abuuza nti watoto ni nini? Watoto ni nini? Simunataka ndizi na kuku? Iyo ni kidogo niwayongeze? O baba. Ekitegeeza nti abaana kikyate mubadde temwagala matooke na nkoko? Eyo ntono tubongeze. Omusajja gwe baali naye yamanya mangu nti ndowooza eyo emmere baali tebagimanyi. Engeri bannange gyontera omutwe gw'enkoko ku ssowaani. Emmeme nziriddewo. Omutwe gw'enkoko ku ssowaani n'ebigere. Mwana ebikuli tetubirya baaba. Yabalaga ku muceere gwe baali bamuwadde n'abagamba nti tuwapatie wali. Ebitegeeza nti tubawa omupunga. Mwattu bwe bakuba eriiso ku mupunga nga gulabika bulungi. Nga gulabika bulungi nnyo era nga gulabika n'okuwooma. Olwo ne bajjako akasekoseko ku matama ne banyeenya omutwe ng'ekkonkome ku jjirikiti nga bwe bongerezaako nti iye. Ekyo lwagwa mu matu g'omuweereza kyekyamala ng'abawa omupunga nga biri abizzaayo. Abaana baali omuceere ne mukeerere n'amwenya. Gwe baabawa tegwabamala ne babongera n'okubongera. Baakakasa nti baali tebalyanga ku mupunga guwoomanga gwe baalya. Ku olwo bonna olwamala okulya Suubi n'asasula nga n'omusajja amusasulidde. Omusajja yasanyuka nnyo wamma n'akamala. Nkugambye nti okumanya yasanyuka yajja n'akwata Suubi mu ngalo n'oluvannyuma n'akwata kusaasira mu ngalo. Anti naye enjala yamuli bubi ate nga teyalinaamu ssente. Yalaba abaana basanyufu balidde ne bakkuta n'agamba nti kasita mbajje mu bisolo mbatuusizza mu bantu. Olwo n'abasiibula ng'abalaga omukono. Wanno nkugambye nti bali abaana baali baafuuse kabaani ku ndongo. Bamubaka omukono ne bamulaga nti ate abalekera ani? Sebo nno walireeta abantu n'obeereetera bannange. Abaana bamubaka omukono ne bamubuuza nti otulekera ani? Bamunywereza ddala ne bamwesibako wakiri abatwala ewuwe. Omusajja yeebuuza gy'aba atwala abantu abo abaalinga bakasiru abatasobola kwogera mazima nga talabayo. Yagenda okulaba ng'abaana bafuuse omugugu gy'ali. Yakebuka n'ajjukira nti eri okumpi n'ewuwe gy'abeera waliyo omukazi bamuyita Muganda, nti ate ekimuyisa erinnya eryo lwakuba Muganda ng'ate yava Bukwiri. Kyeyava alowooza ekyokubatwalayo nti oba oli awo nga banaategeeragana mu lulimi. Yabazza ku ggaali n'abatwala ew'omukazi omukadde ennyo ng'asula mu kasiisira omutali kantu konna. Olwabatuusa mu luggya n'ayita nti Muganda. Omukazi omukadde bukuku n'avayo n'ayimirira mu mulyango gw'akasiisira akaali okumpi okugwa ne boogeraganya. Ebigambo abaana bye bataategeera bye bataawulira. Bagenda okuwulira ng'omukadde abayita nti abange mutya nno muvaawo era mugenda wa? Sikutendera ssanyu ly'abaana lyali ku baana ng'olwo balinga abazuukidde. Omukadde yasanyukira abaana n'akamala. Yabagamba bayingire mu nnyumba. Yababuuza ekyali kibaleese eyo ewala watyo. Yabanyumiza nga ye bukyajja okwo bw'ataawulirangayo muntu yenna ayogera Luganda nti era yali alowooza nti mpozzi Oluganda yalwerabira nadda. Yabanyumiza emyaka gy'amaze ebushakenyi nga mingi nnyo nga taddangayo Bukwiri wadde okwogera Oluganda, kuba yabagamba nti yajja okwo nga wa myaka 19 gyokka. Songa olwo yali aweza egy'obukulu 74. Newankubadde Oluganda yalwogeranga alugwamukko, naye yali alumanyi bulungi era nga tomanya nti amaze n'emyaka 10 gityo nga talwogerangako.
nga wano omwana agenda e Bungereza n'amalayo emyaka 2 gyokka nadda nga yeepankamba Oluganda alwerabidde ng'era enkoka giyita kanakapapara obwo buba bujjega naawe ova e Bulaaya mu myaka 2 simanyi Luganda kipapara bujjega ombuulira nakumbuulira bamubuuza ssente mmeka twagana ekigambo ekyo ssente mmeka bamubuuza ssente ezeetaagisa okuva awo okugenda e Bulyanswa oba okuddayo e Buganda ku mutala Bukwiri yabaddamu nti baana bange nze mbabuulidde emyaka gye mmaze kuno kati mmanya nti ebyensimbi mpozi kyempulira mbuziri eyo mu mitwalo yabuuza omusajja yabaleeta n'amugamba nti okutuuka e Bulyanswa mutwalo buli omu so nga bo baali basigaza za muswaba nga buswazi bategereza omu okugenda ng'ate era bw'anaabula ani ananoonya munne wamma olwo essuubi ly'okweyongerayo ne libaggwamu olwo ne bakola Omuswayiri kyayita okutuuza nniya. Abaana baatya nnyo oluvannyuma lw'okwaza ensawo yaabwe ne basanga nga kyenkana eragula n'oluvannyuma baakakasa nti baali tebakyasobola kweyongerayo. Suubi yali muzito naye laba obulamu bwayingiridde. Mazima omwana w'abagagga Muganda yagenda okulaba ng'abaana batidde nnyo oluvannyuma lw'okwaza ensawo yaabwe ng'eragula. Yabagumya era n'abanyumiza emboozi lwaki yali awo agenda okugimala nga bombi bagumye. Yali ye musajja wattu eyabalonda n'okubaleeta ewa Muganda bwe yalaba emboozi egudde amakerenda ng'ate bamulese mu lulimi bw'atyo n'abeetegula ne yeetambulira. Naye nga musanyufu nnyo olw'okufuna waaleka abaana. Omukadde Muganda emboozi yagitandika bw'ati: baana bange temundaba okuseenya enviiri naye nali muka. Okumanya nali muka nga ne namuŋŋoona nkaaba nti oli muka. Naye nga bwe mumanyi nti obulungi obwemanye bwe bukuyisa kubalya mbwa nti ndi mulungi leka bandabe nga weerabidde nti n'omulungi awunya. Baana bange nno nange obulungi bwange bwe bwantuusa wano nali mata ate obulungi bwange ne mbwemanya. Omanyi nali mukyala mufumbo ng'era omwami anjagala nnyo. Fembi nga tuyita kulinga mufu yaawunya ng'ate banaamuyita ku mukolo ki nandeka mbwa nti yantwalanga asaalize banne abaalina abakazi ababi abatamanyi kwesiba bulungi mbu nti nze nanyumiranga nnyo busuuti n'essaali. Buli we twayitanga nga bamubuuza gye yajja lwadagada era omulungi omuka. Nange nakolangamu akakodyo nga ngenda ne neesiba busuuti ne ndyoka ndeka ekirenge kino ekyokubbali ne nkisika ne kikweya. Olwo ne ndyoka ntambula nga nsiira. Bwe nkisika mpola mpola nga nninga eyeetereeza naddala bwe natuukanga awaali abasajja ab'ebbeeyi. Nagendanga okuwulira ng'omusajja agamba nti maama sika ku kirenge kyo kikweya. Olwo nno ne ndyoka nkikinaza akabina nga bwe nneetereeza sika ekaali endoddo wamma nno ne gujja bajjira. Olwo ne ndyoka nkyusa ensingo mbu ntunuulira akabina kange naye bannange bino simanyi bikyaliyo. Mbone ndyoka ntunuulira akabina kange nga bwe nneetereeza kuba ensingo yali yasibagana ebiseera. Wamma nange ne neeyongeza. Olwo nno ne ndyoka nkikinaza ebbeere ku kifuba anti lyali ddene lya kigero. Wamma nagendanga okulaba nga amalusu abasajja bamira Muganda era n'amangota ate nze nenfa essanyu. Wamma agafuma bagabejjereza taba. Bwe namalanga okwetereeza olwo ne ndyoka neebaza oyo eyalinga andabudde nti weebale nnyo ssebo anti ekirenge kino kintawaanya nnyo.
nalabanga ayagala okwongerezaako ne musalako mangu nti kale ssebo baana bange nno temulowooza nti nalina obulago obukankananga kati. Nnyabo nalina eddoboozi nga liringa lya nnanga okuvuga obulungi era nebaze yali waananga nnyombo nali mwogerera bulungi. Mu mukwano ogw'ekika ekyo ogwali gutwokya obwokya nga buli omu anoonya munne nga mpiso. Bannange ensi eno, baana bange ensi eno nzibu, mugivengako. Mange yateranga ogga nti ensi teyitikamu. Naye noono mugivengako ensi eno. Mpozi tewali ayagaliza ya munne kuzaala nduusi wamma ddala. Ate enkonga emala kukukuba n'ogiraba. Munnange Bitulesi eyali mukwano gwange nnyo naye bambi nga bba yamulekawo ye bannaye. Bano ba Bitulesi erinnya lino nno naaliryekeeka kuba Bitulesi ono era mulaba mu katabo ka gundi kabwali butamanya. Yagenda n'asigula nagundi oli n'amutwala ewa Luwoga Mata ebyamuviiramu tokajjukira akatabo kabwali butamanya. Kali wonera Bitulesi, munnange Bitulesi eyali mukwano gwange nnyo naye bambi nga bba yamulekawo dda n'amuleka mu nnyumba era n'amulekera abaana nga tajja wange nga taŋŋamba nti munnange nno bala atandise okukwana yengo onoolaba mwabaagalana nnyo mutyo. Namugoba era ne mugamba nti nze nakoowa eŋŋambo z'abakazi oba akwanye ggwe. Olwo ne yeesesa era n'abimma amazzi ne bisiriira. Munnange lumu mukyala Zabbaali nga mwannyina ayagala okugenda okweyanjula ku bukoddomi bwe. Kati ng'ayita mu Bitulesi oyo amugambire omwami wange asobole okuba omwogezi omukulu ku mukolo ogwo. Munnange Bitulesi oyo teyali mubi ng'abyokya mwami wange. Naye olw'okuba baali tebamanyiganye na mukyala Zabbaali nga bateesa basooke basisinkane mu maka ga mukyala Zabbaali n'oluvannyuma amutwale ewa mwannyina bongere okubigayaamu nga munnange nga bateesa lunaku na ssaawa. Bitulesi omwami yamulindira ku mulimu era bazezzi kusooka yali anjagala ennyo olwala lwa Bitulesi nga bejjawo ekiwummulo wa Zabbaali. Munnange bw'amala okumwanjulayo ng'abagamba mbu ye leka agende kasita amaze okubatabaganya anadde edda alina gw'ayagala okulaba. Omukazi taludde nga tadduka jjambwa ekiwummulo wange olwamulaba nga simwanirizanga bulijjo ng'ate yaagaana nga yenna bwe yeekamwana n'okwesaasabaga. Nange namubuuza kye yali abadde ko ye nti ndeka mwana wange ndaba gondeese oba leero bino mbitandike ntya. Konse nti ate kiki oleese lugambeera nti nze olugambo lwamme olwo lwantama. Ko ye nti gwe nno munnange tonaluyita lugambo. Nze nakugamba nti njogera bwino naye saagala otye nnyo wazira njagala ojje tugende ffembi kati okwatire eddala balo ng'ali ne kino ekikazi Zabbaali. Sijja kwogera bingi naye era gira tugende ffenna mbalabidde eddala era bali na mu nnyumba ndese omukyala yeetala akufumbira mwami wo kyayi. Abasajja n'aleka wano omukazi omulungi omuka amuzaalidde abaana amata obuta n'alyoka agenda n'ekyo ekikazi ekikadde ate ekibi. Abasajja era bwe mbalabye ngenza okuwulira nga nfa obusungu kwe kusalawo nkukima olwaleero oba ekwatire lubona. Obusiru bwange bwe neevuma nakati laba bwe mpulira kigambo lubona konza ate ku luno lunantumirwa omwana
anti kisalidde mu ntamu. Nazambalira ku mugongo nganswa. Bwe tutuuka mu kkubo nga nsalira amagezi omukazi oyo mbwa amagezi ag'ekigunjufu. Yaŋŋamba nti bwe tutuuka wali tobalumba. Nze njagala otunule butunuzi gwe wennyini weekakasize. Anti era tujja kusanga balereganye. Kazi olulimi olulungi. Nga balereganye kati ab'ennaku zino mugamba nga beereze nga baleraganye. Nze nga bwe mbamanyi. Mwana wange kubayo eriiso limu, kubayo limu. Tobatambaala. Ye nnyabo oyo omukazi bw'akuyiira asidi nti obayingiridde mu ddembe lyabwe. Leka nnyabo olulala teyayiira muka kijjambu asidi mu feesi, tobalumba. Era bwe ntyo bwe nange bwe nakola olwabakubako eriiso limu, munnange saddayo kutegeera. Nayagala ngende mbagwire naye nankwata era nannenya nnyo olw'okweyisa mu ngeri etali ya kigunjufu era nankuutira nti omusajja simubuulira wadde okulumba omukazi. Mwana wange nange bwe nakola saanyega naye nga kinjigija, kintakula, kinzita era kinsoya. Enkeera yankeera era olwo naafuuka mukwano gwange nnyo okusinga bonna. Yansaba muwerekereko kuba yali agenda mu Nalubabwe kwegulirayo akaleega mbu ngende mukeberereko. Ate mukwano gwange nnyo nange nayanguwa. Olwo emirimu gyange gyonna namala gagirekaawo nagalaale era namasambala ne ngenda nyinikiza nnyini ng'ekibe ekirabye omwezi. Kagambako mmange yakakozesanga. Nyini ayinikira ng'ekibe ekirabye omwezi. Ekibe bwe kiraba omwezi kitunula kitya. Bwe nyini nenyinikiza ng'ekibe ekirabye omwezi mbomperekera. Olwatuuka mu Nalubabwe ne tugenda nga tulamuza ebintu ebitali bya ngeri zimu naye nga tetulina nsimbi za kubigula. Olwo nno ne tutuuka ku mudaala okwali obuleega amakula gennyini naye nnyabo ng'ebbeeyi eri wali wamma muzungu na mwana we. Tuba tukyalamuliriza eno nga bwe twerigomba. Nnyabula ennyaanya ataakulaba. Ne wajja mwana mulenzi ng'oli kale yakula. Bannange mwana mulenzi roho yako ye yali loko yako kale yali yakula. Bannange natunuulira mwana mulenzi loko yako amangu awo nambulako akamogo nti mpozi nga kaaliwe nali sirabye. Mba ndalambadde nti nnyini ntunudde waggulu mbu nnengera akaleega nennengera mwana mulenzi nga neesimbye mu maaso. Yantunuulira enkaliriza gye bagamba etunula alagirira omusota. Yalaba mwekanze era nga n'amaaso gange galaze akamwenyumwenyu. Kyavudde annyimirira mu maaso. Kyeyava anteerako akasekoseko akaali akatonotono naye nga ka muwendo. Nanga omuntu nga yakalaba omuntu owulira mbwe akasekoseko ak'omuwendo. Wano we mutinkiza wano nga mwakabalaba. Naye omala okuwangala naye emyaka 5. Annanga akajanja. Nnyabo anti akaseko ako mwe nalabira amannyo ge agaali gatukula ng'amasanga era nga geetobeseemu akaziga akaali akalungi ennyo nga si kanene nnyo so si katono nnyo. Olwo ate ne ndyoka ndaba emmunye y'amaaso ge ezaali ennungi ennyo ate ez'ekisa. Olwo ebirala natandika okubirabira okumukumu ng'ate byonna birungi gamba ng'akayindo ke akaali akatono akalaalo akasusu akamyufu. Obuwanvu bwe nga lwadagada. Kale bambi yaliko eddoboozi mazima ng'ennanga edda ku bbali. Bannange nze by'omusajja owaana ky'omusajja alina ku lupiiya. Obulungi bw'omusajja lupiiya. Totuwaanira naawe awaana muuki.
bw'aba alina lupiiya awo kale aba mulungi naye talina lupiiya ng'owaana lwadagada amaaso gagula amata vaawo naawe kati mbu bwe nalaba ng'omusajja mpitiriddeko obulungi konze nti maama kooti ne neetegula nalulungi wa musajja si kulwanga nga nzaalira ebyeru makaayi byazaalira ku nsiko nagamba Bittuleesi nti mwattu Bittu gira tugende wano wafiira muloge ekyekango ekiyinza n'okunnyonoonera amaka kale gira tuve wano oba toyagala nze nkulese ko Bittuleesi nti share naawe noonootijja ng'omuwadde omukazi nti enkyajjuma bw'onoomubuuza nti baamusalawa okufuuka omusiraamu ng'amatama ntengo nagenda okukyusa eriiso nti ndabe oba agenze nga waapi mwattu ng'akyantunuulidde nayongerako akamwenyumwenyu wamma olwo n'enfa nagenda okuwulira nga nze n'omutima gunkubira kumukumu oluwewowewo ne lunkyalira nagenda okuwulira nga n'amagulu gatandise okunnyaluka amaaso gange gonna gaajula okufa ensonyi olusonyi gye saamanya gye lwava nagenda okuwulira nga n'ebigambo ntandise kubumbujja bubumbuzi nayita Bittuleesi namugamba nga bwe neekazaakaza nti mwattu Bittu nze onoosanga ngenzere kooti kutambula kusanga mwami wange Bittuleesi yanyanguyira nanziramu nti shia yennyabo totukuba nno musajja wa mwoyo omwenzi ngaaki owa singa nnaabadde ku ggwe wekka ogambako nti kale naye oyo akwana enkya n'eggulo kale genda tulabe nga twomusange wa Zabaali oba eri ewa Beereddene era gwe nakugambako nti amwagala ye nnyabo abakazi baagala abasajja abenzi oba lwaki ebigambo ebyo byankoona ng'enkonge bwekoona omumagalavu mu kkubo nayitaba era ne mugamba nti nnyabo wamezze dda toluma yanziramu nti anti ndaba ontijjukanirako ebitaliimu mala ggwe kumbuuliza ku mwannyinazo ono ggwe weeri namubuuza nti obwedde ono mwannyoko nga temwafaanagana n'akamu yanziramu nti gw'olowooza omubi taba na mwannyina mulungi konze nti nedda si kiŋŋambye koye nti kale ggwe wamma ssebo tofaayo ebyaffe tojja kubisobola naye ono ye mukyala ky'osiga bulijjo gw'ofa konze nti gattirako ddala nti mukyala mufumbo ko Bittu nti ebyo byonna abimanyi kuba bambi teyakulabye eggulo naye bambi bwe ndabye ebizibu by'olimu n'endaba nga yekka ayinza okukunyiga ebiwundu by'oyo balo nali sinaddamu ko roho yako naŋŋamba nti wamma nnyabo londaawo obuleega bw'oyagala nzijja kubusasula naye londera ddala buli obw'ebbeeyi nza nti nina omuze saagalira ddala bintu bya layisi basibeko bumeka 10 bumeka gwe yogera nga nze nsasula konze nti nnyabo nga nno mbutwalawa nga mbutwala ntya sha ye nnyabo olwo omwami wange n'amugamba ntya nti mbujjeewa leka wamma nze saagala wamma Bittu olwo amaddu gaamutta n'amababbanyi n'alyoka ayanukula nti wamma ssebo sasula ono bw'aba tabwagala nze anaabumpa nze maama siriika agamba konze nti wamma nze sibwagala oba oyabwagala bumugulire naye nze saagala koloho yako nti wamma kale leka tubuleke yakwata mu nsawo najjamu emitwalo wagindaba emitwalo wagindaba 2 n'agimpa naŋŋamba nti kale wamma oneeguliramu ky'onooba oyagadde ky'onooba olabye ebyo ne biggwa kyokka Bittu yalabika nga kimukoze bubi nnyo olw'okuweebwa ensimbi ennyingi bwe zityo emitwalo 2 endooza zaali zadda zaali nnyingi nereho yako yakiraba bw'atyo n'akwata mu nsawo
n'amugiramu 2,000 n'azimuwa. Wadde yeebaza naye yalabika nga tasiimye mbu zaali ntono. Bittu yannyonyola mbu bwe siifune muntu ng'oyo sisobola kwerabira nnaku yaabaze. Yaŋŋumya nti tebasobola kunkwata nti ate ani anaayogera. Yaŋŋamba nti ggwe gezaako bw'onooba tosiimye ng'omuleka yeerulwa mpaka byampaka nti naye songa alina ssente. Yaŋŋamba nti oyo omwami gw'olaba akola na bwakkalaani mu ggombolola. Abo abasajja abakola eyo nga baba baasoma. Ajja kukwogereramu oluzungu naawe weewuunye era ajja nakulukuyigiriza. Annange olunaku olwo bwe naddayo eka nali musanyufu nnyo era n'obusungu bwe nalina ku mwami wange saapumulaga nga nti ŋŋamba nti kasita nange nfunyeeyo anambiita. Okuva olwo twatandika okwagalana nga tusisinkana wa Bittuleesa awaka nga twagalanidde emyezi ng'ebiri gyokka. Mwana mulenzi ebintu bye yanjiira nga bikirako obugulu bw'eggongolo naye ng'okusinga ampa ssente ate nga sirina kye nzikolamu. Nabuuza Bittu nti ye bannange ensimbi zino 10,000 ziti omusajja zanjiira ngenda kuzikolamu ki? Yebaze bw'ali nkwata nazo ndimugamba nti nazijjawa. Bittu yanziramu nti nzimuwe azinterekere. Manna zimuwange enkya ne bambikira ewaffe ku kyalo nga mulirwana waffe ow'omuddembo bwafiiriddwa omwana w'omukulu Nabikolo. Nabikira baze era ataasibamu kumpa nsimbi za lugendo nandaga maleyo ennaku 2 zokka. Loho yaho naye namubikira bw'ate naye nampa ensimbi ez'olugendo wamu n'ez'okukubagiza. Yampa n'ezemba ntwalira nnyabo mbu kuba yali amwagala nnyo. Ananga abasiguze oba ssente bo bazijjawo ezo ezaagala okusuula abalala kuba teziba ssente oba. Munnange olwamala okuziika mange ne muzze ebbali era ne mutegeeza nga bwe nali nina ensimbi 10,000 nga siraba kyakuzikozesa. Yaŋŋamba nti nzimuwe anguliremu ente nange nenzimuwa kuba nali ngenze nazo. Yambuuza gye nazijje naye nenkuusa nga bwe nali mpangudde akalulu nti naye nali saagala mwami wange amanye wadde omuntu omulala yenna. Nga nfudde okuziika Bittu yandibubi nnyo ng'ayagala muwe ssente azinterekere. Naye bwe namugamba nti nazitwalira nnyabo era agenda kungulira ente nagenda okulaba ng'anyiize nnyo era naŋŋamba nti kale laba omusiru ono nze nakupangira omusajja afuna kyokka kati tokyanneesiga ensimbi ozitwalidde wuuli nnyoko mbwente. Lwaki tewamaze kumbuuzaako? Kale laba abasiru bafa bajjula naawe bw'otyo. Omukazi yayomba kumpi okumalira ddala essaawa nnamba. Yeesooza nga mpulira ate nga ye alowooza nti siwulira mbushye. Yemma ng'ekikazi kino kirina omukisa. Omusajja yakamwagala n'amuwa atyo ng'ate akimanye nti aliko nebba. Kale nze luli Luhuyaho yalinga nanga ampa mazima kati ampa balirirwe nnyo so ng'ono amuwa buli kadde. Kale tunaalaba ndowooza mpita emmere. Nze bwe nabiwulira moto saabitwala nnyo era n'embimma amazzi ne bisiriira. Waayita ennaku wazindaba zaali 2 zokka okuva luli lwe yayomba. Munnange nga tulagana ne munnange oyo Luhuyaho tusisinkane nga bulijjo ewa Bittuleesi tuwayeemu. Twateranga kusisinkana ssaawa nga 5 nga mmaze okukakasa nti omwami wange atuuse ku mulimu. Nga bulijjo natuuka mu kafo kaffe ne nninda munnange ajje era nga bulijjo yakwata essaawa bambi yazikwata enkoko yagikwata mumwa kuba zaagenda okuweera 5 ez'enkya nga mutaka. Abaana ba Bittu babeeranga eri emmanju ffe ne batulekera eddiiro n'ekisenge ky'abagenyi
ne ku luno munnange bwe gwali naye ku luno roho yako yali agenda ne mukama we ku ssaawa 8 busozi bulogo eyo nga yagenda okubeera omutaputa. N'olwekyo twakoma mu ddiiro ly'abagenyi tetwayingira mu kisenge nga bulijjo kuba yali agenda mangu. Munnange tuba tuli omwo tuli mu kwerigomba. Kati ekigambo kwerigomba kikolera wano we kikolera ennyo. Era nti tuba tuli omwo tuli mu kwerigomba okw'amaanyi nga bulijjo. Roho yako agenda okuyisa ati eriiso mu ddirisa ng'alengera Bitulesi eri ewala mu kkubo nga bali ne kyosiga baze. Roho yako yatya nnyo yatya olutya naawe lwe wali otidde ngenda okulaba nga yenna atandise okukankana n'okusiza okumu. Nali ngenda okumubuuza kye yali alabadde nange ne nsooka ntunula mu ddirisa. Bye nalaba byammala obutabuuza bwe gwali gubadde. Baana bange, omukazi Bitulesi kale yali mubi nnyo omukazi oyo. Kyosiga nga si mukambwe mulwadde. Kyosiga yali mukambwe. Nalowooza bwemba mweŋŋanga ddala nga mba mufu. Kye nakola ebyokutya ne mbivaako. Olwo ne nnoonya amagezi agayinza okutuwonya. Nagamba munnange ono roho yako nti kati gwe ebyokutya biveeko ngenda okulengera nga Kyosiga tajja zonna ng'era tasalikako na musale. Nagenda okulaba ng'omusajja ajjira ddala buteesagga. Bannange Katonda wa buyinza, ngenda okukwata ku lujja olwali luyita mu emmanju nga si lusibe. Nagamba roho yako nti gwe dduka. Yalukwatako nga si lusibe. N'agamba roho yako nti gwe dduka yita wano ebisigadde bindekere. Munnange roho yako yagenda mpola nga tewali amulabye bw'atyo ne yeemulula bwe swi. Nalowooza nange okudduka ng'ajja kumanya nti tumulengedde ne tudduka. Kale nze neetereza bulungi nnyo bulungi nenzirawo nentuula mu ntebe mu ddiiro amaaso nengassa mu mulyango nga nindiridde kyonna ekijja. Olwo Bitulesi yeetoolodde emmanju asibyewo mbu bwe banaatukwata tuleme kufuna we tuyita kudduka. Agenda okusibawo mpozi nga kimyankuye mugabe. Roho yako nga yavudde mudda akunsegage. Munnange Kyosiga olwatuuka ati mu mulyango nga yenna akirako embwa eridde eggumba. Nantunuulira nga yagala okummira. Yeetolooza amaaso mu ddiiro lyonna. Yayitawo mangu n'agenda mu kisenge ky'abagenyi nga Bitulesi bwe yali amulagiridde. Mu bwangu ennyo yakebera wansi w'ekitanda emabega w'oluggi na buli wantu wonna nga talaba kintu kyonna. So nga n'ekitanda kyale bulungi kirabika si kikwateko nga tekyataataaganyiziddwa. Munnange yanoonya ennyumba yonna nga talaba muntu yenna so ate agenda okukwata ku luggi lw'ebweru olw'emmanju nga nalwo lusibe. Maama nga yawona mukazi wattu. Munnange olwo ne yeebuuza omuntu gy'ayise nga talabayo. Yakomawo mu ddiiro gye yali andese n'ambwatukira nti kyeyene kyebi omusajja gw'obadde naye wanaaliwa mbuulira omutaddewa nze mulengedde kati aliwa saagala kumbuzaabuza nga sinnakukuba mbuulira mangu gy'ali. Namwenya era ne mutunuuliza amaaso ag'ekisa nenjooka mwanukula mu eddoboozi ery'omwanguka nga nze neera bwe neekaza n'okujabiikiriza nti mwami nkukutte mazima Bitulesi byaŋŋamba bituufu ddala. Yannimbye nti musisinkanira wano ne kino ekikazi kisimanya kyekizabbaali era mbakutte oba si kyekyo obadde ozze kukola kiwano mu ssaawa zino ez'omulimu. Nkukutte gwe mwami.
anakulekera naawe tomulekera. Kwate munnange ennyanja tekutta ng'omira. Mwami wange, mazima n'okwana ekyo ekikaze ekikadde ate n'ojooga n'omuleetera ddala wane wa mukwano gwange. Kale mwami wange gwe njagala obwenkaniddaawo. Kale maama. Omukalukalu tajja busera kuba mazima natandika n'okukaaba nga bwenfeesa nze nannyini nga bwensikondoka. Yanziramu n'ekkabyo nti oli musiru. Oli musiru? Zabali gw'ogamba olabye mukazi wange. Simanyi tolina amagezi. Namwanukula n'obukambwe nti nze Beatrice yennyini yaŋŋambye era naŋŋamba nti nzije wano mbeekwatire nze kennyini era kituufu kati obadde onoonyaani yonna eyo mu bisenge. Yeeka mwana n'asoberwa. Yeeyombya yekka nti Beatrice nange yaŋŋambye nti oli wano n'omusajja ono kalaani w'okugombololo ono simanya yeerekoyako. Si bwaŋŋambye. Ate naawe bw'otyo bwe yakulimbye. Omukazi oyo mulalu ayagala kutwonoonera bufumbo. Yamuyita naye olw'okuba munnange yali awulira ebyogerwa yamanya mangu nti bwajja tebijja kuba birungi. Bw'atyo yasirika era ne yeekwekera ddala oyo Beatrice. Omulabye ekirabye ekikaze ekyo. Hannange. Munnange kyosiga era ne munnyonnyolanga n'olulala bwe yamutwala n'amunnyonnyolanga olulala bwe yamutwala mu kafo mwe baali ne zaabaali oba zaabali. Ndoza ziri zaabali bandemanye zambaali naye ndoza kiri zaabali. Munnange ngera Beatrice oyo omuye yamutwala ye wa zaabali ku luli saalwana naye ku luno mbadde nange mmazeeko ngamba lumbye. Kyosiga yeewuunya nnyo obutabuzitabuzi bwa Beatrice ono. Buli omu yeenenyeza munne ne tufuluma nga tuli basanyufu nnyo era nga n'okugamba tugamba nti era eŋŋambo tezigenda kuddayo kututabula tuve ku ŋŋambo. Munnange saddayo wa Beatrice oyo era saayagala wadde okuddamu okumutunulako. Neerayirira okuleka oyo olwokuyako waakako oyo kuba nalabanga yali ajja kunzaalira ebyeru makayi byazaalira ku nsiko nti era si kulwanga batukwata nenswaluka nensubwa n'obufumbo bwange bwe nali njagala ng'akageregere. Baana bange ebyembi nga binajja ddala otuuya nankya anti amazima tegeekweka. Mazima tegeekweka ne bw'ogatuulira galwedda munnange ne gavaayo ne geeyoleka. Loko yako oyo ddala kyamukola bubi nnyo okumugamba nti nkumaze. Saate nange tekyali kyangu kumugamba kuba ddala nali mwagala nnyo. Naye neneevaamu. Loko yako yanziramu nti ekyokundeka ekyo si kikulu naye ate omwana wange konze nti omwana atya. Loko yako yanziramu nti oyo gw'olina mu lubuto. Konze nti ate mwana ki? Nze sirina na lubuto. Koloko yako nti nnyabo oba tonnamanya kati manya era omwana wange wa bulenzi ye musika wange n'olwekyo nnyabo nnyamba tomugabiranga omusajjawo. Yayongerako na bino nti nze nnyabo ndi mu Tanzania. Ozanya n'Abatanzania. Nze Lokoyahu ndi mu Tanzania naye nkugamba ebigambo bino nti olina olubuto lwange si gwo ŋŋambye era ne nkutegeeza nti omwana mulenzi era ogenda kuzaala mu mwezi gwa 6 nga gunaatera okuggwako. N'olwekyo nnyabo tojja wadde kusobola kugaba mwana wange waakiri balo naamutta era nensigaza omwana wange. Waakiri ekika kyonna ndikimalawo era nenfuna omwana wange. Ndikola kyonna ekirisoboka era nenfuna omwana wange. Nze muli nadda ne mu nseko. Ndowooza nti asaga kuba nali sinamanya nti ddala ninwa n'olubuto. Munnange roho yako
teyalekayo kumpa kalungi konna ke yasigala alya ssente z'omusajja bannanga abakadde. Era ze zineesobise mukola. Alo gambye omukyayi kale obusente bw'olya bwaki. Muno yasigala ndya teyalekawo kumpa konna ke yabanga akwasizza engalo. Naddala ensimbi ezo wammanga ezo tazeeguya. Kyova olaba nti nakaluubirirwa nnyo okumukyayira ddala. Byankaluubiriramu. Ebigambo bye yaŋŋamba nalowooza nti byali bya bbuba. Butayagala nkumulekawo so nno bambi neerimba. Mwana wange omwezi okugenda okwetooloola guti ddala nga ndi lubuto beku. Wamaddala omutima gwatandika okunkubira era nga nguwulirira mu kutu muno nga guntujja tutu. Ensa yali ennene yatandika okunfundirira. Buli we nali watandika okumbijjirira wama n'amagezi ganziruka. Mba ndi awo mbirowoozaako ngenda okulaba nga sirokoyako ono sibanya lokoyako. Ku luno yansangira ddala waka. Olwamulaba omutima ne gunkuba omulundi gumu bettu. Namwaniriza nga nzenna nkankanirira. Yasanyuka nnyo okundaba ye era olwamala okubuuzaganya nankwata ku lubuto. Nangamba nti munnange ndabika nzirayo ewaffe ebbanga ly'omulimu gwange liweddeko n'olwekyo nnyabo mukyala wange nkukimye tugende ewaffe Tanzania. Eba naye abasajja bajooga. Munnange namwejjako ne mwesammula ne mugamba nti maama nga ndabye okundeka kuba mbadde nkwagala nnyo naye kale bonna obwandabiranga kuba naawe okimanyi nti sisobola kugenda. Nyaba olwo omwami wange nga mmugamba nti weeraba ggwe nvaako nviiraako ddala. Yanziramu wagenda okunjagala nga tomanye nti oli muka musajja. Nze nkuleke olwo nfiire omwana wange nfiire omwana wange. Omusajja Omutanzania nga bwe twamuyitanga yansobera kuba yaŋŋamba nti kale okugenda ngenze naye ne bwe buli baddi era omwana wange oli mumpa ne bwe ndiba nfudde ne bwe ndibeera wa omwana wange oli muleeta tomanyi nti oli muleeta tomanyi nti nze ndi mu Tanzania ngenze naye nkulayirira nti togenda kufuna mirembe gyonna n'oyo omusajja w'oyo ng'olina omwana wange. Nze ngenze naye wandibadde mugezi ne tugenda fembi kuba bwe ngenda simanyi gy'olinoonyeza simanyi ate era ojja kunnoonya. Bwe nkuleka ngenda kukuweereza abasirikale bange be bali kukima nga n'okulaba tolaba.